lukoleza okusaba kw'abannamateeka babawawaabirwa. Omulamuzi agenda maaso n'okukompeyalinga omukuwateeka lipooti ye okulaba otya abakulu bano banaaweebwa beeru n'okulaba busango bukomawo ddi. So essaawa eno ali mu kuyisaamu amaaso saako n'okuwandiika ensalawo ye ku lunaku olwaleero butya wagenda kuba bakwata mu musango guno. Era nga bunakutegeezeza Honorable Mbale yakyali ne musango guno ogw'abavubuka abakwatibwa Bobi Wine yali mutundu guno, saako ne Anthony Mbale ne bannamateeka abalala. Era nga bw'obadde olaba abakulu abaze okuyimirira abakulu bano bawaddeyo details zaabwe kati zagenda mu maaso n'okuteeka mu fayiro ye, eno oluvannyuma asalewo oba banakkirizibwa okuyimirira bagaluke okuwoza nga bava bweru oba ate banasindikibwa ku rimanda. So y'embeera eyokkana. The bail applications A1, A4, and A6 have also considered the submissions of both the defense counsel and the prosecution. I do find that they are accused who have presented substantial and they are also charged with the bail offense. The circumstances of this court hereby grants bail to the accused under the same counts. A1, A4, and A6 each released on a non-cash bail of 500,000 each. Their respective sureties each bonded at 1 million, and the sureties for A1, F1, A6 hereby put at transfer to their innocent and accepted letters before the next year in May. Rules of summons are hereby issued in respect of A, A3, A5, A7, A8, and A9. Answer which date? Can bring an update because you can mention it in that day. Just before your worship, since the matter we have indicated is ready for hearing, it could disclose before that date. The inquiry is complete. It's complete, but others are still applying. It doesn't matter. The With inquiries this are closer, we are complete. ready to receive them. With this closer, we are ready. At that point, No. I very strongly object. Your Worship, the duty is to disclose, and that duty lies on the state. Nobody, and I repeat, nobody is prosecuted at this cost. The state is given money to prosecute. They must disclose their cost. now we must see no device. Going through their pocket.
basaba omulamuzi asabye nti bateereddwa akakwalo ka kkooti ak'emitwalo 5 akatali zitali za buliwo era nabo bagudde mu kkooti nga 26 omwezi gwa Juni. Slowly. Move it, Well, sibe batuteekako ffe twabaloopye omusango. Of course tuluddeyo kubanga last time bakwata bannaffe nga tebalina musango era tubadde tulina obeeyimirira. Naye still twagala okwasatinga nti twaloopye poliisi, ne tuloopa RDC, ne tuloopa RPC, ne tuloopa ne Inspector General of Police olw'okumenya amateeka ne batulemesa okwogera ku radio nga teddembe lyaffe. Ekirala leero pulezidenti yezoobye agambye tutagenda kweyimirira emirundi enanga kino kyogerako otya? Of course tugenda kubayo ne full statement naye tumukongratulatinga kuba ekikola kyakoze kirungi nnyo kyakitiibwa. Well, tubadde mu kkooti ng'omusango gwaffe guluwulirwa omulundi ogusoose era tugenda komawo wano mu kkooti olw'okusatu lwa wiiki ejja. Twaloopye poliisi kuba ku Inspector General of Police ba RDC ne ba RPC ne ba OC olw'okutulemesa okwogera ku radio ate nga ddembe laffe mateeka. Well, ffe tetujja kulekeraawo kunoonya bwenkanya, tetujja kulekeraawo kugoberera amateeka kubanga tugondera amateeka. Honorable, quickly in English, just quickly in English. Yeah, our case has started. We took the Inspector General of Police, the RPC, the DPC, and the RDC. We took them to court because they continuously broke the law, they continuously infringed on our freedoms by blocking us from accessing radio stations that we had paid to be hosted. That today, yesterday has announced that it's not going to contest anymore. What is your comment on this? Let me let Honorable speak in Rumasava. No, your comment on this in English. Of course, it's a good gesture. It's a good gesture. Like I said, we're going to come up with a full statement on it. But we applaud him, we congratulate him. It's a very noble gesture. The rest leave it to me. Jonah, somebody do. Bobi! I wouldn't know Ricardo. Yokera naye wali wenyini
Tabu zikatu katawele kwano nisabye Ricardo LCD. Shafi tugende. Kulembera shafi. Ricardo tubate tufuna footage. Alika tugenda kita mabega. Soka imesha. Gana huko. Eko bano bayitewo. Itewo. Ketureka nyemo doka ya Bobi. Ndikiria. Boss, itawo. Boss. Kwatemo na ito wa karedi. Boss. Ona. Tango na ito wa peno. Ono. Ono. So kwatema ito. Kwatema ito wagenda kuvayo. Chef. Rasa tumuleka. Wala ina chef sinyo. Eko tokatikana tuachika wa chef nawe. Kati ina kamera yo musajja muganda wange. Safi kanga mmotoka yo muganda wangu kosirikiria tetuna chatokola ffe den bolidwa Bobi omuleka asigadde mbasajja yokka. Safi webereremu. Omulaba. Tambula ne Bobi mpola mpola. Gambo ono gali atambula ono. Safikiza motoka maaso gwe amalegawo. Omusajja ali musajja webereremu yaliye kwemabega.
emotoka yamu yambire mabega we emodde mabega Sa kuyingira na motoka ni bano nga tebatambula be baani bano biyandi vuzete batugatta omusajja wuyo agenda kuba kantu wasomulaba uyo bagenda kugula motoka biyandi vuzete Dia malah jadi ando, asing bereko. Partida konfirmasi dia beri kos, konfirmasi beri, yani. Jona. Muzi pulira boss eh? Muzi pulira. Kula wana. Muzi pulira. Sharing a video, Diagasari Muyoka, sharing a video, yes, sir.
Abalabi baffe abalungi abali ku Erigo Investigators TV, sharinga. Tuli live nga tusinzira wano Mbale. Sharinga. Tuli live. Oraba musajja huyo. We, afande. Oyo yali kukuba mutya. Afande, tukulabye. Sifa. Ayagala kumubasukule mu maaso. Ayagala kumubasukule oyo. Ayagala kumubasukule mu maaso. Sinta ayagala sudeyo. Amukubya tiyagasi. Sharinga. Huyo! Tumulabye. Oyo musajja omuwanvu. Oyo alina kamera ali oyo. Oyo akuba tiyagasi ajja koleta ye.